ffe twalitulonda obwa minisita pulezidenti yandikuzeeko pulezidenti watuleetera ekizibu mu buyikwe kulonda ng'oli minisita nga wagenda leka abantu beerondera omuntu gwe baagala ababuzaabuza abantu okwonoona gavumenti tetukyagala ekyo eyayiseemu unopposed ku kifo kya Women Council Njeru Division. Akalulu kano abakoorganizing is NRM Electoral Commission and I am representing NRM Electoral Commission. Njagala okuwoninga Diana naakunda mutasingwa va mu kalulu k'enjeru adolese n'abayaaye bakyankalanye okulonda era abamu poliisi bakutte atwadvisinga n'okuyimiriza okulonda kuno. In fact olwokuba nti yeesimbyewo mu kifo yagize mukozi wa gavumenti n'atulagira ono aba ayiseewo ki unopposed. Women Council kyasangiddwa nti yo yakulira emyoga NRM party candidate ku kifo kya Women Council tulinawo candidate omu yekka ayitibwa Wori Esther. Abajja batukwate kale. bonna akabakyala akanabaawo ng'ennaku z'omwezi 18 twali tuli awo RDC najja n'agamba mu okulonda kuyimiriza alina mandate ki owuliriza eka nti ayimiriza okulonda owuliriza abakyala baabano abakyala bazze kulonda owuliriza naye bwe bataddewo embeera tawunikiranga yawandisa ebbaluwa mbujulizi Kiwanuka mukozi wa gavumenti twagala atuwe appointment letter gye baamuwa atuwe yusikero gye bamukola ki gye bamusasulirako. Omukyala Bakali Lydia afunye obululu 3 tukuyozaayeza. Omukyala Kiwanuka Judith afunye obululu 12. Nangirira abantu bano wammanga. Omukyala Kiwanuka Judith chairperson akwatidde NRM bendera mu division ababuzaabuza abantu okwonoona gavumenti tetukyagala ekyo okiwuliriza ebintu ebakola byonoona gavumenti bw'obanga gw'oli omupipa amala okulonda ng'oli minisita nga wagenda leka abantu beerondera omuntu gwe baagala ffe tetuganye buli muntu yenna waddembe okulonda omuntu gw'ayagala omuntu eyeyagalira mwennyini batuleke tulonde Judith tugenda kulonda abakyala ng'abakyala tuli bakoowu ffe tetuli ku muntu atuyeekera ate nga tategeerekese ffe tukkiriza okubeera ku Judith tetukyusakyusa kubanga naffe twetaaga obukulembeze obuli awamu. Njagala okwebaza abakyala ba Njeru Division naddala chairman waffe kyalo olw'okulaga obuvumu nenondebwa nga siise nga tewali anvuganyiza. Njagala okwebaza mukyala Judith. Mukyala Judith bamulwanye nnyo ate ng'omukyala oyo akoze emirimu mingi. Njagala okuwoninga Diana naakunda mutasingwa va mu kalulu k'enjeru obadde olese n'abayaaye bakyankalanye okulonda era abamu poliisi bakutte. Diana era singa ffe twalitulonda obwa minisita pulezidenti yandikuzeeko pulezidenti watuleetera ekizibu mu buyikwe. Omuntu bampangudde mu muntu era nzikiriza okukola ne mukyala Judith tukolaganire wamu okulankulanya Njeru yaffe egende mu maaso. Amanya ndi Bakali Lydia badde neesimbyewo ku kifo kya person. Era badde bagamba nti okulonda kuyiseemu unopposed ffe tetubalabye na kubalaba. Yasayininzeewo ye ng'agamba nti unopposed oli ayiseemu unopposed. Tetubitegedde naye ffe okwaffe okulonda tuyisizaamu omukyala waffe omulungi omutuuze w'Enjeru Judith. Neggwanga nti okulonda kubaddewo mu mazima mu bwerufu mu mbeera yonna. RDC agezezaako okujja okututiisatiisa nti ayimiriza okulonda era mugambye ekigambo kimu nti awandiika ebbaluwa mu butongole nti ayimiriza okulonda adduseewo obuddusi n'adduka emisinde.
nja kwebaza omukulu Tango Odoyo atwala ebyokulonda mu ggwanga lyonna atusindikidde omubaka okuba ku secretariat omukyala Nyago Diana era njagala kulaga ensi nga Njeru Central Division ndi musanyufu nga chairman owa NRM nfunye ba flag bearer abange abagenda okunkwatira kaadi eyo olukiiko lw'abakyala ku 3. Njagala kwebaza abakyala bandonze ba Njeru Division bebale kulonda bebale kulaba kubanga abakyala bebesalirako tiwaliwo omulayinza kusala baleka abantu besalireko naye abantu bagalira kusalira kw'abantu waki basalira kw'abantu twandibadde nga twagala Njeru yaffe tuli batuuze tutwagala omuntu wenna tusalirako leka abantu babeere nga besalirako yeddoboozi gyendeeta nti abantu basalidde kwesalirako si sente kusalako to oversee mine is oversight kuba akalulu kano abakoorganizing is NRM Electoral Commission and I am representing NRM Electoral Commission to oversee this election and make sure tikatambudde bulungi kati nze sibirabyeko ebirya opposed kubanga ndabye wano abantu ababiri candidates abasimbyeko mu mugongo omwe n'awangula omulala atasobodde kuyitawo majority simple majority yange n'abantu abalala bakyapasoni bange abamagombera ne mbayitiramu ensonga ezo ne tuvayo n'ekigendererwa kintu nga tuli wamu kitole ne tusalawo nti already waliwo n'omusango gwali guliyo gwe bampereza tabunikiraka nga mpandikira ng'alaga nti oli omukyala afuna omusaala gwa gavumenti afuna ssente okuva mu gavumenti already ennaku 9 teyalizayininga wakyaliwo kati nga tunaamuwa kaadi banatuuka time eri ya isi bajja kumugjamu bujja butereevu kitegeeza NRM batalina candidate so ate nga kyebebamu abantu bebamu bankozesa ensobi ku yeerugazi era ne tuyisaawo omuntu mu time yatuuka ey'okulonda oyo omukyala bamugjamu NRM yatuuka ekiseera nga talina muki talina muntu gwetaddewo bakozesa pate rose ezitalina kyoyinza kwogera kuziwozaako ng'omukulembeze n'olw'ensonga eyo butayagala kwawulayawula mu bantu bange ab'enjeru nempandika ebbaluwa nga neebuuza ewa director waligo owaffe atutwala ku NRM director Barata okulonda kuno in fact oli olwokuba nti yeesimbyewo mu kifo yagize mukozi wa gavumenti n'atulagira ono aba ayiseewo ki unopposed so nange kye nabadde ngezaako okuteekesa mu ki mu nkola era ekitambula naye kineewunyisizza tubaddewo olunaku lwonna tebanaba kumpandikira kuddibwamu kubanga ebbaluwa bazifunye bonna nabazibawadde tewaliwo yabadde kuddamu already tukimanyi nti Esther yakoze eki era mbadde nayise Esther wano nga njagala mukwasa bbaluwa ye mu butongole emulaga nti no ye candidate waffe owaki nga nsinzira mu tteeka lya NRM erimpeebwa obuyinza obumpeebwa amanya Esther Wori eyayisemu unopposed ku kifo kya Women Council Njeru Division. Olunaku lwaliwo tebaddeyo kulonda kubanga legal office eya Kampala yavuddeyo neetuwa ekiwandiiko ekiraga nti teri kulonda kubanga omuntu gwe nabadde nvuganya naye bamudisqualifyinze olw'ensonga nti akola ne gavumenti kubanga tasobola kusavinga 2 masters atego. Tulinawo candidate omu yekka ayitibwa Wori Esther kubanga chairperson owa district eya NRM yakola okunoonyereza kwe nga abamu ku bakulembeze era abamemba ku district executive committee baali already bamaze okufavoringa omuntu omulala. Okusoomooza kwe tusanze nti mu buyiko wano walimu okunyooma kwakkiriza bagaano omuntu abaye mukulembeze yaba omukulembeze chairman yafunye ebbaluwa eyerambika ekifo ekyo era bonna n'agibawa naye tusoomozeddwa nti registrar wa NRM wa district n'akakundi akamu boba olw'ebigendererwa byabwe bavudde ku mulamwa gwe NRM kuba ekyo ekitebe secretary tubeweereza yes pretending over